Sibya mtyaka subira ntino muli bulungi amanya gagenda ddoboozi nze Don Asiya olwaleero nzize kubuzaako omu ku ba tiktokers abanene eyavaawo emabega kwawo n'akozesa omwana we ku lw'embeera embi gye yalimu nga Allah tanaba kumuwa musajja essaawa zino amuteekamu ku kasimbi watu yavaayo n'atukuba omwana we n'atugamba mulwadde wa kansa muyinnyo ddala ddala nga bw'okiwulira yakolanga live ez'enjawulo n'asolonza abamu ku ffe ng'abagagga yatutukirira mu inbox n'atukuba ebizibu bye era bwetyo ne tumusupportinga financially. I pity nze ennensonga lwaki nyambalira nze nyamba ku lwa Katonda Birungi Samatha nakuyamba lwa Katonda ku mbeera embi gye walimo naye ate mukwano tompalana nnyo tokisussa. Yes bw'oba osobola okuteeka omwana mu public okusobola okufuna sente n'omutekako n'ekirwadde ekikambwe nkusekerera oli mukazi atalina magezi nkozesa before nga sinaba kugula eno simu ya Vivo eno gye nali nkozesa WhatsApp n'enkyusa n'enjiza kuno naye we naagiza ku WhatsApp ngenda kufuna data yena yali kuno nga you send me messages at night crying bina Uganda okumanya temulina magezi omuntu eyali akuyamba omuntu eyali akuyamba natukira the next chat nagamba the number is correct just send it will come. Okay kuwanongo mpade Airtel number again the Airtel number yali ereta amanya ga Gerald Kasule. How much money did I send you? How much money did I send you? How much money did I send you? Muchala mumanya ga Gerald Kasule. Release the transaction. Stop fooling people and stop attacking people abali bakubereddewo from nowhere. You should shut up from me and you should respect me. Moreover, kunkuyanja yaba TikTokers, nobody came out to help you. It was me, Don Asiya, the one that you are insulting right now, the one that you insulted at the beginning of joining TikTok. Then at the same time, I was the only person on TikTok. I immediately spending my money more than 3 million. Did you pay me back? Did you? Even the loan that you asked, what you zirina? Nganesa was no mara kukombelela nsigozo omusajja for life living no mwana wo. You are not even independent. You can't even work for yourself, idiot. Kumyako omusanvu gye wali omaze Dubai wali osobola kulemerera sente ezikulabira n'omwana ono obulwadde bwa kansa. Mazigwe. Mu bantu balina kuwoganira ku app eno siriimo. Tugenda mu maaso. Okitegeera alina we yali. Isaba midon neyasanya neyasege. Simi ditala. You won't even understand. I really appreciate it. Thank you very much. Thank you. Nze go wali okabirirako ku maziga go wali okuyimirira ku live. Nze yali akuyambyeko go wali okusinika ebinyombo singa bamukubye ne bamutta. Kyoyagaza muka kitawo kitwala mu Wazinka, in fact, wazinkaka. Ensi yonna yali wongeera mugende mu mugambe Samatha agambye sente wazimukaka yali azigana. Nali nziganye buuza nali Maxi wuuyo twali ku live. Ne bagambe za donasiya sigenda zitwala. Abantu ne bangamba Samatha oli mu buzibu togaana sente. Togaana sente donasiya yakyuka siye muntu gwe wali omanyi. Ne bagamba sente zino donasiya zaapa agenda zinnangira. Ne muwakana ati wuuyo donasiya sabula ebirimu amagezi sire bombole lugaya akukubye. Nsasira nnyo omukazi avaayo mu lujjudde lw'ensi yonna nga talina mulimu gwakola ng'oggyeko sugar daddy amulabirira ate n'akola ataka ku bantu nga ffe ba independent ladies abamanyi okweyambaza ate nga tunyumira engoye. Birungi Samatha mukwano yambala maternity zo mu bitiibwa fumba mu bufumbo bwo naye njagala omanye nti however much you attack me nze toyina kyewanyamba ate toyina kyolinangira.
ewo siryangayo wadde suwani y'emmere kakibere ekikopo ky'amazzi ate tekiribeerawo tekirituukawo mu bulamu bwange nze nganze ntegerekeka wano wajja n'ebizibu n'abitukuba naye okumanya ati siraani gwe wakitiibwa Allah nsaba akulageko obuyinza bwe birungi Samatha ensi eno